Okay. Celebrity track gwe mukutu gwoliko essaawa zino. Alan Cruz gemanya genda maaso okubeere ng'osubscribinga ku genda like page ya Celebrity Track Facebook nange mwenyini Alan Cruz like my page. Abasajja benina tukomyewo buto tubasabule bupya nate basajja bakomyewo omusajja leero agidde mu Gucci naye tetumanyi oba yono origino mwenyini naye James Proper gwamanya ebintu bino. Agidde mu gigi eyo si Gucci gwe togira nti gigi. Sajja agidde mu gigi sajja nga bategeeze Gaga erabika alayika brand ambassador wa Gaga kochesi. Omanya agenda asirika ebyo ebinnyo bye gwe mugamba akyuse iye otegere nti ate yayambadde zino ze bagamba ku promotion ayika hoya mala zina mu buzinyu bana abasajja bakola MTN basajja banene ssebo kati manyezo bazigaba ku promotion ebyo bajja bitegeera abali No kati yayambadde ya satunze nagenda ku kimotoka n'enzina ne bampa enkofiira. Bebasajja tulina olunaku olwaleero akubye omusatu gwa maroon bulungi nnyo wansi nga totojja kwetaaga giraba naye nga ky'obomanya bwetyo sente bwe ziri abantu babere nga babimanyi omanyi ogera n'oyinza oyambala eno waggulu bannyonnyole wadde tebalabayo naye sente gye ziri. essaawa yeyo yennyini zine zakaaga essaawa eno waliwo omwana mwantu tubireke mwana muwala bwe naabyogera bayinza okunteega tubireke. Okay amannya taata amanya ye Ron Mark Kingi Kasazo ni musajja Banamaurire okyapostinga bakazi ngedda kiki emyaka giyitawo lulina postinga ko mulimu gwe nali nkola mawulire gwali guneetagisa okubeera n'abawala buli kadde so mulimu ogwo nenguvaako nenfuna omulala kati era mawulire kati sitaaga kubeera nabo nekirala wabeera for security reasons obimanyi. wafunye omukyala atubeere bakakkamu mukyala wa Jostede yazadde oli gwe nagamba nti ono gwe yabba ku Jostede yazadde Jostede yamubako ono. Jostede yabba bubbi Daniela yali muntu wono simanyi Jostede gye yava najja n'akuba munne akalipo n'atwala omukazi akasente ate nga Daniela talina ssente no mbeera y'akasente enti ntono awo otandika okuwulira ngenda kutandika ensonga ezo zitunulamu omwavu tafumita lindazi. Okay awo nyine olunaku olwaleero tulina ensonga zigenda kubeera bbiri zetugenda okwogerako olunaku olwaleero ensonga gye tugenda osooka akubakaawo tugiremu egenda kuba ya Rema Namakula then tuzeeko ensonga ya Chosen Becky yenkulu Chosen Becky future James Proper agirabawa then Ronnie Mark naye alaba Chosen Becky gye yagenda yakola oba abasajja bamuyisa bubi nnyo. Okay awo nyine ogenda tutandikira olunaku olwaleero ku Rema Namakula olunaku olwaleero olunaku lwa kusatu Independence Day lugenda kubeera lunaku lwa maanyi nnyo eri Rema Namakula singa obufumbo bugenda mu maaso wee butyo abakulu tubalengeddeko bakrochi amakanzu banyumye babitaddeyo nti ebyokulya n'ebyokunywa basindisa bigere. Future ya Rema Namakula ze sijja kwawukana era nga bwe nayogera luli nti future ya Rema Namakula eri very unclear. One, first of all Katonda abadde yamuyamba nti yafuna team emanyi okupushinga music ye ng'omuntu ali so much laid back okiraba naye yina team emanyi okupushinga music ate Katonda n'amuwa ekintu ekisinga n'amuwa ekitone ekitasangika okiraba so kakati at the end of the day ye yennyini ya determining oba n'ayagala okugenda mu studio okiraba then oba n'ayagala okusigala ng'akola ne bakayemba but remember kayemba ssaawa eno ayina kyoyinza okuyita conflict of interest nti either sports bw'abanga amufunamu nnyo kuba atunda bazanyi agent wa mupiira bw'abanga abazanyi b'omupiira baleeta ssente okusinga Rema definitely tajja kuwa Rema attention okitegeera ate nga Rema yeetaaga omuntu ng'oyo omuntu ali willing okugoing outside of his own comfort zone oba yenga omulimu gwe gwa manager going beyond that okumakinga sure nti ali very relaxed understanding omuyimbi apushinga kwega basically akola 90% Rema nakola 10%. So kati bwanalaba nga tekivaamu nga eri afuna sente nyingi kubanga bolaba nti today team ya Uganda Cranes ekola bulungi kitegeeza abazanyi ba Uganda bali ku demand all over the place. So bwaba atunze omuzannyo omuna amufunako emitwalo 10 egya $, okiraba Rema kimutwali ya banga kyo ozifuna. So ebintu ebyo nze ndoza ebigenda okusinga okuleeta challenges then n'ekirala y'omusajja wa Rema akirowoozaako kyekya mukazi w'okubeera nga agenda n'akola emikolo n'akoma okusaamu n'ogw'ekiro okitegeera then n'ekirala tulina bye tuwulira mu nkubo nti ayinza n'okuba ali lubuto okiraba bw'anaagenda mu maternity leave wuyo yakafumbirwa omusajja ye because waneno nga mucha datinga
omusajja takulaga kikyali okiraba amala kufuna full ownership of you n'alyoka atandika okugamba gwe nakumala kakati kino ne kino ge mateeka agafuga wano okitegeera kati amateeka agagenda omu agagenda kuba gafaanana gatya okiraba era Rema kiki kya prioritizing kyekikulu gyali is it the marriage is it the music business okiraba waliwo abadde ngamba mbadde nyumyako ne bakyali bange abamu bannamawulire ne baŋŋamba kino Rema kyakoze ekyokukyaza Ssebunya eri abafaani abamu ng'abadde bamwagala abasajja fan base egenda kenderamuko kigenda mu affecting amu in any way or the other ne byayimba byennyini birina okukyukamu okitegeera artist abeera full package okiraba nti Justin Bieber bwe yawasa yamanya nti yeetaaga at least emyaka 2 nga takola ki nga tayimba era tafulumya music for the next 2 years tagenda kufulumya music okitegeera because olina okukyusa tukyayinza kugamba muntu nti ayinawo obuyimba mukyuzi yeggwegwe nninda biki obuyimba bwoyimbira abantu abakagwa mu mukwano oba tukyayinza buyimba kati tachi ye ino okukyuka maybe kati ataafunye n'omwana owokubiri okiraba kitegeeza tachi ye ino okukyuka kati ate music we abeere mmonga azimba families music we abeere mmonga goyinza okugamba adding value ku society kuba kati abeera afuuse responsible citizen waddala ng'avudde wali eri Justin by'okuyimbayimbamu kunyumirwa for fun na biki so artist yenga artist bw'avaayo n'abalaga omusajja definitely abasajja bonna abadde bamwegomba ng'ayimba buli obuyimba bwa laavu baba tebakyayina oba tukyayina ky'obagamba okitegeera ate nga tukimanya artist omukyala yes ayimbira bakyala baagala ennyimba naye most importantly kwe kubanga ennyimba ezo zicommunicating eri abasajja Roadmark Kiyingi Mr. Kasazo last time twali wano wagamba mbu Kenzo yabuuza Rema obeerawo nekyaliwo n'obuuza neweebuuza wagira Evelyn Namulondo gwe wagamba Evelyn Namulondo n'ogamba naye gwe teweebuuzaamu n'ogamba naye mukazi wange abeera atya ddala ddala nekyaliwe anti wulira nze njagala mukwano gwange tolemerako nnyo nsonga eyo kati njagala ombuulire olunaku olwaleero Evelyn Namulondo tumulabye ali omu babuuza abanyumye kati kikulume oddeyo olinyumize n'abewaka nti ate yagambye tagenda vaawo kuba baafuuse ba Luganda bone Rema era bwe kibeera buli okyuzinga side nange nina mikwano gyaye abali bafumbiddwako oba ne baawukana nange nenkyuzingako side okyuzingako side so nekirala kirungi nnyo okubeera ne mukwano gwe n'aba Rema ebyaddala ayagala nnyo Evelyn baagalana nnyo so tekisangika okubeera ne mukwano gwe akwagala nga bula Rema bw'ayagala Evelyn kwa Evelyn si oyinza okugamba nti tali nnyo class ya Rema nti oba mugagga nga Rema oba muyimbi nga Rema naye olaba omuntu nga celebrity nga Rema n'astandinga naye mu buli mbeera tekera kusanyika mu ba artist so Evelyn omwebalizaako olwekyo nekirala mulabye anyumye emikolo gigenda maaso mulabye ekintu bakitambuza naye nga jepi bwagambye side eri obulamu obuddako after omukolo nga guwedde obulamu bugenda kyuka kubanga abakyala bonna tubamanyi nti omukolo we guggwa ebintu ebisobola sigala nga byebimu waliwo omuyimbi omukwano gwange wa bandi yagenda n'afumbirwa mabega bakola omukolo omujjukiro oli asijja mwogera linnya naye naddamu ne musanga wakamukolo guwedde ng'akozze mutono nnyo bw'ati alinga penso ne mubuuza mpaka eddagala erikozesa nange njagala kusala ku weight nantawaanya lwajja nanziza ebbali naŋŋamba muganda wange si ddagala buno bwe bayita obufumbo stress eri wanno nasaze weight okuva omukolo we gwaggwa okitegeera so kati obulamu bwa Rema bulina okukyuka nga omukolo giwedde okitegeera n'ekiranza kino kyendowoozaako ndowooza jepi kyatakoonyeeko ndowooza nti Rema obulamu bwayingiddemu after this mukolo gwa leero oba ogugenda obaawo nga gulina okwanjula kuwedde obulamu bwayingiramu bwe bulamu ndowooza obusinze n'oviirako abayimbi bangi okugwa omukwano ogwo ogw'ekimmemmette abantu bagwa tebannabaladde okukyala endongo neegwa just omusajja Alan Kuruza bano ba divorce bana basigula abaana ze nakugambako just n'obuguma ne music n'ogwa nga tannabadde okukyala kayate olwo n'akyadde agenda n'okwanjula okitegeera waliwo ennaku zino simanyi oba ekiboozi mukiwulira eyo gye muyitira nga nze bwe nkiwulira waliwo abajja ne batandika okwemanejinga naye nga balina laavu mu nkukutu naye kati bakikubye omusajja ayagala baveeyo openle Spice ne Roja sibimanyi owaye Spice ne Roja oba emboozi eno nze sisula wala nnyo so madde nsaba omukulu agibalirize
No, tuyinza okuba spice nero janga waliyo katsi ne shamike. Nota managing muyimbi we lwaki olemedde ku roja. Just anyway. Kyengezaako okujjayo kiri nti bino byonna nga weebiri. After some time, life starts to become normal. Okitegeera? First of all, eri Dr. Sebunya, Eddie Kenzo is still a threat. Post zonna ziragaye mukazi wa kyakola ki? Akyamwagala. Okitegeera? He's a superstar, muvubuka mulungi, muvubuka muto ali successful. Okitegeera? So kati yenga doctor alina challenges okumakinga sure nti Dr. Loza tainamu. Anti kati doctor ezimu ku challenges zaina zizino. Alina okutwala ekifo kyono omusajja avuga TX enkadde. Akulira abasawo. Okitegeera? Aberenga naye asobola okumatchinga at that level. Oba kitegeera kye ngamba nti alina okutandika okubaginga ku ki ku successes okumakinga sure nti putting up ku level yani ya Kenzo. Because certainly singa bakeera ku macha Dr. Sebunya, God forbid, nemukwatirako n'omukyalo omulala. Okitegeera. Omukazi otandika omuwa reasons to doubt you. Okiraba. Otandika omuwa reasons ezikudoubtinga. Kati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira. I'm not saying bigenda kubaawo, but bw'obitunuulira in a park, things are not going to remain nga bwe bikola ki? Nga bwe birabika leero. So, ebintu bigenda kutuuka nga kiri normal, nga Sebunya ne Rema is a normal story. Okitegeera. Kati buli omu yeebuuza, what value do I get from this relationship? Relationship weba eri too stressful eri omu ku bo, certainly omu ku ba ajja kutandika okunyigiriza munne amakinga sure nti asobola omucontrollinga. Olunaku olwaleero ku bimu Evelyn byabadde antegeeza bwe mbadde njogerako naye ku simu n'antegeeza nti bannamawulire bagaaniddwa. Bannamawulire bonna teri munnamawulire akkiriziddwa kugenda ku kukyala kuno. Ate nga tulaba it's showbiz. N'entegeka y'omukolo gwonna. Omukolo gwa showbiz. Anti kakati bintu bibiri mu mawulire oyinza kiyita passive coverage nti toyagala Alan Cruz ajja na camera director akoleko press conference okitegeera naye oyagala Croce aliwo akuba ekifaananyi okiraba akisindikira James Proper akipostinge oba okitegeera. So all those are ways of covering, but certainly wano obeera okozesa mainstream bw'oleeta bannamawulire ne muteekawo ne gundi ne muteekawo ne press area. Naye kino kyoba okozesa ba citizen journalist baffe abali ku ground be batuweereza update zonna. Kitera maka gyali. Simanyi obeera olina okulondako side bino ebintu bwe byatuuse. Either osigala wakati byonna n'obyesonyiwa oba n'olondako side. Ne Croce yalonze side mulabye naye mwenna abalonze side tubalaba. Kemujjanga ffe tugenda sitala embuzi yaffe wali ku Salama Road temujja gwenda bakutop buli gwenda byeyo tukulaba ku musitongo okutte obusito nekirala kadde mwako mbuza Ronnie Maka Croce yakola ogenda kunzisa mbuza kibuuzo nakola nekyomiisinga abantu zomenga nyumba za Kenzo abantu bo bakulekawo ssebo ng'olaba ne basalawo ssebo ne balondera ddala sayi. Ate mutuleke tetugenda kuziranga mmere olw'okuba tawo nange nekyusiza vudde ku sayibu jja James Proper tetujjanga kuzira mmere olw'okuba mmwe mwalwanye okitegeera omuntu wabazze ku mukolo abazze kulya oba mmwe mwagalana oba temwagalana. Croce musiraamu. Croce musiraamu. Kandi banegera kwebuuza kanzu yagijjewo amangu ago. Nekira kyoyinza okwogera kukyala nti oluusi okukyala kuno bayinza okuprotectinga kubanga balina omukolo wali mu maaso. Bwe babayita bannamawulire ne babakkiriza mujje ku guno omukolo mugenda gufiirako so tebabaagala kukukyala okukyala kuba private kwaba abantu b'omu nnyumba boogera eri omwami bw'ekito kiba private tebaagalamu bamawulire. Naye omukolo guli open gujja mu November kati ojja kulaba wali mu November bayinza obutabagaana okitegeera. Amuyinza okwemalira wano ne mukola okukyala mukufiirako bufiizi okitegeera so nga waliwo omukolo gwammwe ogujja mu maaso maybe kyebagenderedde. James Proper waliwo abadde abuuza. Chairman kadi baamala ne bagimuwa. Chairman tafunanga kadi kati oli kyaŋŋamba eky'omukolo okubeera open sikimanyi naye waliwo ekibuuzo abantu kyebadde babuuza ennyumba wabadde emikolo waliwo abadde abuuza ennyumba yaani eyo ya Rema waka waba Rema. Ekibuuzo ekyo so akiddamu kuba simanyi nnyo bikwata ku Rema ng'omuntu ne family background ye naki. What I know is unfortunately she lost her parents ng'akyali muto n'akulira wa Halima Namakula. So nalisuubidde nti Halima yalibadde at the center of all this. So certainly it could be a family member's home obanga wa Halima simanyi I can't really tell. Yeah.
ne Rema alina abafamire ye ng'ogyeko alima baganda be bazaala like baganda babaddala omusaayi gw'ogwaddala weeguli ne lwakuba nti tebali nnyo close ne famire ye era bw'aba ayogera oluusi alaganga abalinako obukyayi oba alina kye yabanyiigirako kye baali bamukozeeko ba tebamulabirira nga muto something like that. Nene ekirala nti ennaku zino abantu kya bulijjo kati ennaku zino okukwata emukolo ne mupangisa ennyumba okitegedde kya bulijjo. Sigamba nti muwate mwine emuteeka owulira kyegamba sigamba nti mwine emuteeka naye abantu bakyaga nnyo okukola mikolo mayumba gaabwe okitegedde waliwo ebintu binnya ebijjira mu mikolo egyo ng'oli ategese omukolo mu mayumba aleeta n'abantu waka batandiyagadde bamanyi wuwe okitegera so ndabye abagagga bangi ennaku zino n'omusajja ono avuga emmotoka z'empaka omusajja alina ne kiraabu wano okitegera naye yakola omukolo teyaguteeka mu maka ge so ng'ate musajja mugagga nnyo alina olubiri lulamba naye yawa ensonga ze zimu nti waliwo abantu babatayagala kulaga wuwe nga tayagala mutegere nti Alan Cruz asula wano so nga mupangisa ennyumba ifo weebiri ne wagenda okubeera okwanjula nabo bapangisizaawo. Mu kyasa kino eky'2020 ndowooza okutandika nga 2010 paka wano wetuli waliwo emyaka Juliana we yatutwaliranga akaguddeyo nga Juliana ye mukyala aliko ensangi zino bwe twogera ku bakyala gw'ogamba nti maama wange amumanyi omukyala w'omukyala amumanyi namanyi Rema Namakula Juliana ndowooza takola nkombaga takola nko kwanjula naye nkusuubira kimu keepingide waggulu ne respect abantu basigadde ne respect abantu basigadde bagimuwa so kakati nebuuza nga tulina Rema Namakula mu nnaku zino oba mu myaka gino ye Rema Namakula kino kisigadde kimuleseewa anti kati era sigaza Juliana teyakola kwanjula teyakola mbaga naye Juliana yabeera nnyo mu relationships ezaalimu chaos mungi nti ne yasembayo eyakana akavubuka ke South Africa ke saagalira ddala I mean he's one of the people wensobola okuvayo ku kamera ne ngamba saagala King Lawrence because yafulumya ebintu ebibi ennyo okitegeera bimu ku bintu ebyayongerera ddala okussa Juliana okiraba era singa ate kiri ekifaananyi nga tokyogerako kye yakuba selfie nga waliwo busiddi mu ntebe Juliana bali mu gundi King Lawrence yakifulumya bali ku Serena ekifaananyi nga waliwo linen w'omukyala like obw'omunda w'omukyala ne used whatever so ebintu ebyo byebimu ku byasinga okusika Juliana omukakkanya kuwali leero nti luli yali w'amaanyiko n'ajja n'abeera mu bakasi n'afuna scafo ne bbaawo oli Amoni okitegeera n'avaawo n'afuna Kasimu owuma era ne bitatambula bulungi okitegeera awo n'amaanyi ne gajja nga kola ki nga geesala okutuuka kwako akavubuka ako ne geesalira ddala okutuuka wali leero sinti yagooba ki ne takyali w'amaanyi nga luli bwe yali okitegeera abantu bakyamwegomba nga luli bwe baali bamwegomba okiraba so kyekyo relationships kye zikola nti kati ya Juliana it was a different story nti ye kyamusuula kubeera nga agenda ku bantu be bagamba nti naye akavubuka Juliana nga tubadde tuwa ekitiibwa kayagala nga tetukategeera okitegeera akatajja mu klaasi ye kwiga oli agezaako okuraninga programu eyo mutwe gwe ngaalaba tebikwatagana then Rema certainly yaliwo ku ssaawa eno but like I said Rema tulinda definitely abasajja bagenda kukyusa laavu yaabwe eri Rema okiraba that is the first thing that is going to happen kati alina okubeera nga ali very creative okumakinga sure nti asobola okusigala nga holdinga industry but otherwise nze ku ngeri gye mulaba nga agenda kusettlinga mu business ze mulaba nga agenda kusettlinga ku bufumbo bwe okiraba because she's a woman who loves to have a home okitege and a family bebe kutalabiseeko ku kukyala and abantu abamu badde bagamba bebe yandizeeko bebe abaddewo ng'ono omwana akula emyaka egisembyeyo gyonna emabega Rema okuva yava Bebe Cool emyaka giyiseewo these people tebabadde ba friends toyinza nti Rema tayinza vayo n'agamba nti Bebe Cool mukwano gwange okitegeera wabula ye omuntu gwasobola ow'ekitiibwa nti yannyambako naye emyaka gino gyonna egisembyeyo tebadde ba friends balina okuba Bebe Cool aleeta mayina bigenda mu maaso mu bulamu bwa Rema kitegeera Rema akoze emikwano mingi nnyo okuva yava Bebe Cool kuba we yali ava Bebe Cool yatandika butandisi kuyimba kuvaayo akoze emikwano mingi nekyakyoyinza okugamba nti ayingiridde kati kyetuyinza okugamba akatale kali ako kuyimba music w'okukolima n'okukoona okitegeera awaatuuse kati music addamu fulumu ogenda kutandika okuwulira ennyimba z'okukolima n'okukoona okoona gundi olowooza nno gwasinga munnange nze zinalabe muyegjawo si muyeekera zirinde zijja kati awo kati bulijjo eri abaita nabiyingiramu kati ayingiridde mu kintu wali wegeeserera ogenda kutandika okuwulira ennyimba ng'ezimu zikoona n'ogaa naye ani akwata ku mwana w'abendi tibunya ogenda kutandika okuwulira obuyimba ono wange mumuveeko musimanya olowooza sikulaba simanya tuyingidde music w'okukolima n'okkoona amaaso awo gwe mumulinde nebakyajagata ku nsonga ya Bebe Cool I mean
fenna naturally twalibadde tulowooza nti Yesibe Kulu yalibadde involved wakiri omwa invite ne bwaba tasazeewo ye kujja n'akola ki n'akireka bayinza okuba bamwa invite but one thing is a fact lwakuba bwe tuweewa olusi tutunulira aba celebrities tukibuusa amaaso people expire in our lives nawe olina abantu beotandika nabo nga leero tolina na namba ye naye nga mwali so close ng'ayinza n'okuba yakuyamba nnyo so people expire nga naawe atulaba olina abantu bewakolanga nabo bewasoma nabo naye nga kati temukyakola ki temukyazigatta so Bebe Kulu ya expiring mu bulamu bwa Rema okitegeera just it is out of katase n'omuyita ate ye ku ngeri gy'alinamu egeeyo ne attitude certainly yayinza obutayagala kukola ki kujja okiraba kuba ayagala osooka omwetondera alinamu entondo ayingidde emyaka egyo kozi yayingira ana ayingidde emyaka egyo okitegeera emyaka egyo egyana egyo atandise okufunamu entondo so certainly yayinza obutajja naye ekisinga obukulu kye mbadde njala okukoonako kyekyo nti people expire and certainly Bebe Kulu expiring mu bulamu bwa Rema. Okay. Awo nyini webale nnyo kubeera ng'okyali ku Celebrity Track twongera okutegeeza genda mu maaso obeere ng'osubscribinga juice tugenda kwongeramu wane wa research ku Papa Sport wetuli olunaku olwaliro juice taggwawo gwabeere Makindye oba omanyi ku Landstar Hotel opposite osobola okuba ng'olabira Papa Sport omukulu Mr. Kisemakulu abeera 24 hours omusangawo ne bayimbi banne abalala kati tumira ku mukyala tuve wano mutumiddeko tumira omukyala tuve wano ebyo ebinnyo byo Celebrity Track gwe mukutu gwoliko gwa YouTube Alan Cruz gemanya gendo likinge page yange ya Facebook tubeere nga tusobola togenda mu maaso Instagram official Alan Cruz tuweze go Instagram ina ba followers bameka lately madese nabakebera naye genda ko kabera wakoma kebera ngo inako bameka madde ngenda nentekayo naye nga sikebera okitenga ntekayo post nenvaayo oba ngomu kubaina ba followers ku YouTube kugundi ku Instagram namba 5 followers banji oweza 10 mpisaamu taata tukebere wano sebo mpisaamu mukama wange nga bokeberano nga omusajja ku Instagram omusajja oyo naye gwe lwaki oyagala nnyo okubeera n'obujulizi ku banno omusajja muleke ekintu kino akyeyagaliremu naye wamanze mugende mu following enkozesa James Proper buli wamu Proper kisembyayo CERA ekintu kino banaye mu following kintu Ronnie Mark Kiyingi wali eri buli wamu kyakozesa Ronnie Mark Kiyingi kasito tuka ku prof kugundi ku page ng'eriko abakazi bangi ng'omanya omutuuseeko naye James ne Proper PA tugenze bye eno musiba bulungi Celebrity Track mweraba Celebrity Track subscribe